ebyokulya ebyokunwa nikazabuna koza amina akuwa ino omukisa amina era kutambuze bulungi amina yo azira kyakwe yalira azira kyakwe bwika tujja mufunira omugazo waliwo kyagamba azira kyakwe yalira azira kyakwe bwika n'okulya kutyo tuzira bulungi namberwa mbi okulya okunwa okwambala obulwayi omubiri gituluma naddala nga nze omutima gunuma kamunguluze obwongo bwonabwona bw'abantu buli awo butyo kale amaiso gano tigabona bukalamu gali ku lufu ate eddagala maama nja kufuna eddagala so olwaleero nsazeewo okujja mu bakadde bano okucelebratinga nabo kale kansooke njogereko byona biri awo kiki ekigenda mu maaso wano lunaku lwaleero nze leero ennaku z'omwezi 24 September yebeera birthday ya Flona Flona olwaleero kino kyolaba tekitandise leero mbadde ne passion eyagala abakadde kwabo abandi ku lusegere bakimanyi nti nze nabbanga ne ku byokulya ewaka nenziba sukaali wa mami nenziba sabbuuni nga nziruka nembitwalira abakadde so before even I joined music nayagalanga nnyo abakadde kuba jjajja wange yankuza yali mukadde nanfaako mu budde nga sinnatuusa kubanga nina kyemuwa naye bwe mbeera n'abakyala bano mpulira nga ndi ne jjajja wange kuba bali myaka gya jjajja wange really kikwasa ennaku nti olwaleero ffe abavubuka tutwala abakadde bano abamu si buli omu okuba nti they are not relevant to the society naye abantu bano basobola ozaala bakadde baffe ne babakuza naye wesanga olwaleero nga nze sisaasobola kukwata mwana wange mukwasa omukadde ono so nze olwaleero nina enjogera egamba nti I want to give them a smile for their last miles so nyinza okuba kyenkoze kinene nkwoyo alaba naye kirina ye kyekikoze impact ku bulamu bwe so abamu balaba ono muzibe talaba naye kati omuntu bw'ati bw'ogamba nti omusudde honestly this is why I say nti tulina bafunira ku byokwambala ebyokulya kino tekimala for their lives they need caretakers kati omuntu ng'ono omuleka mu nnyumba tamanyi kiddako baabano the situation gye balimu so olwaleero ensonga lwaki ndi wano to celebrate with them eno gy'oli bayitayo batya buwenda ndi buwenda buwenda eri ludda wa buwenda eri side z'ejjinja eno mu eastern jendi ekirowoozo kino bwe wakifuna abakadde bano n'osalawo nti ojje obeeke kiki ky'obawa kitegeeza ki eri obulamu kyenyinza okugamba this is enough for me newe sifuna surprise endala olunaku lwaleero era nyinza okugamba nti this is my best surprise ate nga nze agyekoledde n'abakadde bange so I feel good, I feel complete. Mpulira nga ekirooto ky'obulamu bwange kiba kituukiridde nze passion gye nnina nga Flona even before I joined the music industry nalina ekirooto okubanga I have an elderly home ebeeramu abakadde bano ne bwe baba basatu ne baba bana nga naye nkyusiza obulamu bwabwe mpulira bulungi jasino nina essanyu mpulira emirembe senga mbadde sirina byakola Kampala mbadde nja kubeera nabo wiiki namba mbeere nabo naye nja kuddanga mbalabeko era nga bwenkola kuba besides music njagala nnyo mmala obudde bwange n'abakadde bano kino Flona abasinga baserebu baselebratingira mu bbaala ne bagenda ne babawazi surprise abantu ng'abo batalina mitima migabi na mitima giddiza abantu oyinza bbawa bubaka ki nga sinnaba nakuddamu kintu ekyo ebiseera ebisinga bwe tuba wano nga bwe muzze bannamawulire ne tukwata ebintu bino mulimu abatugamba lwaki obissa mu kamera nze senga bwe nali nkula ebintu ebimu twabirabanga nga ndaba abantu abayamba olwaleero wemba sikulaze mukyalo ono ku kamera oyinza obutafuna passion
oyinza obutafuna platform era bambeera abantu gye balimu nga bw'olaba ennyumba eyo generation eno teri muvubuka asobola kwebaka mu nnyumba efaanana bwetyo teriiyo naye tuvaayo okuba nti abantu bano tujja ku platform eno okuba nti ogenda omanyi ebiseera ebisinga tuba ne bakyali baffe nga ne bonaagenda mu bbaala n'ogula bereya n'ogula mowet n'obasanyusa bajja vaawo ate nga boogera birala yeeraga akola ki so nze nga nze we have people abadeservinga okuweebwa ffe tukyali energetic ng'abavubuka tukyasobola okukola ebintu ebimu ne tubyetuusaako naye bw'otunuulira omuntu bw'ati amagulu gakutuse ono omulaba engeri gy'alimu beetaaga amaanyi gaffe ate okuba nti tukyusa obulamu bwabwe kyekyo kyenyinza okwogerako ekyo wabafuna otya no eno nzijayo infact waliwo ne orphanage home ey'abaana omukyalo oyo Betty yasinga okubaayo kyenkugambye nze besides music obudde bwange bwenti bwemuspendinga I drive to this place nembeerako n'abantu bano mu budde obw'eddembe nempuliriza ebizibu bye bayitamu nempuliriza view zaabwe nempuliriza obwetaavu bwabwe so si kubafuna I spend time with them essaawa zino ndabika mpulira amaziga and the pain honestly, this generation temukitwala nti oba showbiz naye abakadde tubasuddewo nnyo tubasuddewo you find many dying bali mayumba bavunze nga nze omu sisobola kikola kyenina kitono bangi mujja ku platform ne mugamba tuteekawo kamera batman bano abantu bayita bizibu bingi man mubasanga abamu nga bafiiridde mu mayumba tukitwala nti tebalina mugaso but leero tewandibadde ne maamawo ne taatawo senga abantu bano tebabaddeewo I just feel deep inside guys let's come up tudduukirira abakadde bano leka tulabe nga batalina mugaso but they are still relevant to the society bakadde baffe abatukuzizza amagezi senga tebaagajja ku bakadde bano basanga leero titwandibaddewo I really feel they need our hand government sente ezo ze bagamba okusasula abakadde bano they can't fight for themselves kati nga ffe abalina the voice abavubuka we run tujje gye muli I'm crying to the government please omuntu yenna ali mu pipeline eyamba abantu bano don't divert the money muzibawe bali bubi honestly please kwe kusaba kwange ya bannange mbagala nnyo amaziga g'omukwano gyenina amina Jajja wangi olwaleero mazaalibwa gange era nga bwenti bwenjagadde tugajaguze babiri tweyanzegge akuwa omukisa amina jajja tweyanzegge kale jajja kale tuula mpola mpola tuula kale jajja ono talaba bambi talaba jajja bino bintu byo
Ningere bakubona. Ono talaba bambi, talaba. Naye abifiiringa nti abifunye. Jajja leero mazaalibwa gange tugajjaguza babiri. Nze bampita Flona. Kale tukusabira byonna ebikuluma Mukama akuwonye. Amina. Ojja kuba bulungi. Amina. Ojja kutereera tuli wamu naawe. Amina. Jajja bannange leero mazaalibwa naye nga akatono kano njagadde tukagabane ffenna ka sabbuuni ne ka sukaali yesebo kale munnange. Amina sebo. Amina. Amina sebo. Kale kankuwumulize tebizitowa. Kale munnange. Kale sebo. Flona neyanziza okujja bafrebu tubabulire mu seze endala naye kino kyokoze bakadde bano okubadduukirira okubaleetera ekyo kubayiikiza sabbuuni okulya balya naye nga tebalinayo batoola ekyo kyokoze kyamaanyi era tojjaawo era yongera okuyiiya ne basirebwa abalala nabo boyongera okubaleeta bajjire nga bakola ki bajja mu bakadde baabwe bajjajja baabwe nga bakola amakulu ng'ago g'okoze neyanziza Flona. Mwebale kuseema. Ono ye mukadde anzaala wange naye era tuyinza bulungi. I know. Yeah, kale sebo tuyinza nnyo namwe mwebale twaniriza.